اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abatulaba abalungi ab'ebitiibwa amateena amajjuvu go weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera n'emirembe tusaba bidde eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam. nga tugenda maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim ku mulundi ogwayita twatunuulira ku kye bayita al-madd definition, okwogera taarif, okunnyonnyola al-madd kitegeeza ki wamu ne al-qasr, netunuulira n'ennukuta eziwangaala oba ennukuta zetusoma nga ziwangaala. olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ennukuta mu definition yaffe. Twagamba nti kye bayita okuwangaala kwe kuwangaala kw'eddoboozi ku nnukuta ewangaala, emu ku nnukuta ewangaala. ennukuta eziwangaala twaziraba mu definition ng'eggwayo ne tugamba walliini n'ennukuta za liini. amakulu n'ennukuta za liini nazo tukola ki? Tuzirwako. Kaakati olwaleero tugenda kulaba harufa liini, ennukuta za liini zeziriwa. Ekisookera ddala ekigambo liini kitegeeza obwangu. Liin obwangu. Omuntu wabeera layyin kivula nti omuntu wabeera omukkiriza yenna abeera layyinan, abeera mwangu ng'atuukirwako. Tetugamba nti oyo musiraamu wallahi tosobola kumutuukako, oyagala ani budala totawaana, oyo tatuukibwako. Omukkiriza yenna atendebwa n'ekitendo kyaki kya layyin, mwangu, atuukibwako ate bwe bamutuuseeko n'ensonga yonna ayanukula. Amategereka. Kakati ennyukuta ezo ziba nnyangu bwe tuba tuzaatula, tetufuna buzibu bwonna. Oba ategereka. Ze ziriwa ennyukuta bbiri, huma alwaaw walya. ennyukuta za liini y'ennyukuta ya waawu ne yaawu. Assaakinataani eziriko senga ziba za sikuunu ye waawu ne yaawu eza sikuunu. Almaftuuhu ma qablahuma, ng'emabega gaazo waliyo dhamma. Nahu ekyokulabirako almaftuuhu ma qablahuma, emabega gaazo nga waliyo fatha. Tugambye ekye bayita liini, ennyukuta za liini ennyukuta ya waawu ne yaawu eza sikuunu, emabega gaazo nga waliyo ki? Fatha, si dhamma si kasra. Ziteekeddwa okuba nga zo nnyini za sikuunu ate emabega gaazo nga waliyo fatha. Senga waawu ebeera ya sukunu ng'emabega gayo waliyo dhamma, ate awo tebeera nnyukuta ya liini, eyitibwa nnyukuta ya maddu. Wategereka? Nkategedde? Wateekeddwa okuba nga emabega gazo waliyo ki? Fatha. nga bwona agamba baawu, khawuf, khawu. Kati okuwangaala kuno kudda ddi? Lwaki tugamba nti maddu liini, kuwangaza kwa liini okwo? Olw'ensonga senga ennyukuta eri ey'okusatu ejja mu maaso ga waawu oba ga yaawu, ngenda kugiyimirirako, ngenda giteekako sikuunu ngiyimirireko, awo wajjawo okuwanvuya. Naye nga khawuf, waawu eyo ngiwanvuya, naye okuwanvuwa okwo kwa khawu kuba maddu liini. Kikola ddi? nga ngenda yimirira, wabula senga mba ngenda yunga, okuwanvuya okwo kuvaawo. Khawufa ngenda kuyunga liilaafi quraishin ilaafihim quraishin nga ngenda yunga, wabula mba ngenda yimirira nga quraish ya unjiwangaaza. Naye okuwangaala okuba kuyita ki? Maddu liini, kuba ya yesukunu emabega gayo waliyo ki? Waliyo fatha. Oba kitegereka bulungi? So okuwanvuya okwo kuyitibwa liini. Naye kubeerawo ddi? Tugambe nga ngenda yimirira ku nnyukuta ejja mu maaso ga yaawu eyo, wabula senga mba nnyunga, ennyukuta esigalawo eyitibwa harufu liin, esigalawo nti harufu liin, naye okuwanvuya tekubaawo. Kategerekesa bulungi? Okuwanvuya kubaawo ddi? nga ngenda yimirira ku nnyukuta eri mu maaso gaayo. Khawuf, quraish. Bwe mba ngenda yunga okuwanvuya kuvaawo, quraishin ilaafihim, naye ennyukuta ya liini yeesigalawo. Oba ategerekese nti ye ennyukuta ya liini lubeerera ebeerawo, ogenda kuyunga oba ogenda yimirira ebeerawo, naye okuwanvuya kwa liini kubeerawo ng'ogenda yimirira. Ategerekese bulungi? Ekyo mu nsoma endala of course
naye ate jasingana mu nsoma ezimu nga eya Imamu Suusi nga yate alina maddu liini awanvuya okwanvuya kwa liini ng'agenda kuyunga ng'ayunga oba ntegere alam tara kayfa fa'ala naddala ng'agenda soma idgham kayfa fa'ala alam tara kayfa fa'ala kyandibadde alam tara kayfa fa'ala eyo maddu mu nsoma ya Imamu Suusi naye wano tuli mu nsoma ya Imamu Hafsi tajwidi waffe okusingira ddala. Zimaze okutegereka ennyukuta za lin ennyukuta ya waaw ne yaau eza sukun senga emabega gazo wabeerayo fatha okuwanvuya kubeerawo ddi singa mba ngenda yimirira mu maaso ga nnyukuta ezo eza lin. Tulina kye bayita qiyaasu azminati lmuduudu ekigero oba okugereegeranya ekigero kye tuwangaazaamu okugereegeranya ebigero bye tuwangaaza mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Okugereegeranya okwo tekwaliwo mu kusookera ddala kyobula abaimaamu waffe abanene mu irimu eno eya tajwidi nga Imaamu Ibn Jazari rahimahullah ne basheekha abalala abamaanyi mu nsonga eno eya tajwidi tebaatuteekerawo kino kye tuyita azminatul muduud oba ebigero kino ekigero bwekiti tulina okulaba nti kino ekigero kiwanvuya bwekiti tulina kukola bwe tuti tulina kulaba bwe tuti tulina kugereegeranya bwe tuti oba ategereka naye olw'ensonga nti ijtihaadu ekkirizibwa mu ddiini yaffe lubeerera okubeera nga tukola ijtihaadi ne tuleeta ebintu ebigenda okugasa obusiraamu tekirina buzibu era omulyango gwa ijtihaadi guli mafutuuhu oba ategereka. So bamanyi abasheekhe baffe abaddako abajja ne bakola ijtihaadi ne babeera nga bateekerawo engeri gye tuyinza okutegeeramu ebigero ebyo oba ategereka ne tubeera nga tukola ki twenkanyankanya tukola qiyas tugereegeranya ebigero ebyo oba ategereka nga tekirina buzibu era si bidya oba ategereka mu irimu ya tajwidi kuba abamu baga nti ekyo Nabbi sallallahu alayhi tekiwandiika so ekyo bidya oba ategereka kituyambako tekirina buzibu. Batugamba nti taqasu azminatul mududi bil harakat ekisooka bw'oba oyagala okubeera nga otegeera ebigero bye tuwanvuya tugereegeranya nabyo ebigero ebyo na harakati na mpeerezi oba ategereka nuqasu azminatul huruf azminatul mududi bil harakat tugereegeranya ebigero bye tuwanvuya nga tugereegeranya nabyo na mpeerezi. Empeerezi zimanyikiddwa fatha kasra dhamma oba ategereka. Wal haraka kye bayita empeerezi hiya alfatratu ke kaseera azminatun akagere oba akaseera akamanyikiddwa allazimatun akateekeddwa okubeera nga kabeerawo linnutuqi mu kiseera ng'oyatula biharufi mutaharrik ennyukuta eriko empeerezi. Kye bayita alharaka ke kaseera akagere akamanyikiddwa kwoyogereramu empeerezi n'ogamba nti ba ta bi ti bu tu akaseera ako ketuyita alharaka. Kasobola okubeera nga mafutuha au magmuma maksura ba bi bu nga bwe tulabye. Fazamanu nutuqi qa zamanu nutuqi qu akaseera ketwogereramu nti qi ke kaseera ketwogereramu nti qa kugamba ebiseera bye twogereramu empeereza ebyo wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi kama qala Imam Ibn Jazari rahimahullah. Ebiseera bye twogereramu empeereza ebyo empeereza ezo ebiseera ebyo byenkanankana. Ekiseera kyogamba nti qa kyenkanankana n'ekiseera kyogambiddemu nti qi kyenkanankana n'ekiseera kyogambiddemu nti qu oba ategereka. Wa hadha almizan nabwekityo okugereegeranya okwo oba okupima okwo mizanu marinun al azminatul mududu okugereegeranya okwo oba okupima okwo tukuyambisa ne tupimamu ebigero bye tuwanvuya
oba tegereka yatanasab ma sur'ati tilawa naye ng'okugeregeranya okwo kwe tugeregeranya kutambulira okusinziira ku supiidi gy'osomeramu oba osoma min tahqiqi eidha ng'osoma ogenda mpola wa tadwiri obanga otambulira wakati awo nga topapa nnyo ate nga tolembekereza wa hadirin obanga osoma supiidi nkaddemu empeerezi zino zetulabye nti qa qi qu tuzeeyambisa mu kutegeera ebigero by'ebiseera mwe tuwangaaliza ennyukuta eziwangaala naye nga tusinziira omuntu asinziira ku nziruka gyaddukamu aba asoma amakulu entambula gy'osomeramu osoma oyanguwa osoma ogenda mpola kwobalira oba ntegereka toyi tugenda kulaba ekyokulabirako bwe ngamba ko mba njogedde fatiha mmeka mba njogedde fatiha bbiri ko ekiseera kyengamba ko mbanga ko tugamba nti ezo harakatani mpeerezi bbiri amakulu ekiseera kyoyogereramu empeerezi bbiri kyetuyita harakatani ko oba ntegere bwe ngamba ko kitegeeza njogedde ka emirundi esatu ka emirundi ena sorry ka ate bwe ngamba ko kitegeeza njogedde ka emirundi mukaaga oba tegereka tuba abasheekhe baffe twali tusoma allah basaasire be twakwatako Qur'an batukwasa Qur'ani batusongeranga akagalo kano nga batambuza akagalo nti ebbanga lyomala ng'onyenya akagalo kano emirundi ebiri zezo harakati bbiri ebbanga lyomala ng'onyenya akagalo kano emirundi ena ze harakati nnya naye nga tokanyenyeza ku supiidi ng'okanyenya mpola mirundi ena naye sibuli nti wonasoma Qur'ani wonasiŋŋaana okwanvya ojja kukola ki ojja nyenyanga akagalo okimanyiira osooka n'okikola practice n'okimanyiira ng'osobola okukikola n'omanya nti kati ogeregeranya n'omanya nti kati zino harakati bbiri nti ngambye ezo ziri bbiri kati ziri nnya ziri mukaaga oba ntegereka naye okuwanvuya okwo oba ebigero ebyo kisinziira ku supiidi gy'oliko ako nako kakulu nyinza okuba nga nsoma supiidi nyanguwa neŋŋamba mbadde nsoma supiidi sirata alladhina an'amta alayhim ghayri lmaghdubi alayhim wala ddallin harakasi ziweddeyo wala ddallin olyaga shinga owanvuyiriza bbiri ziweddeyo nzisomerwa kuba supiidi gyendimu ebadde nyangu ngaera bwonaalwa ku nnyukuta supiidi eyo nga nyangu kuba mbagano sirata alladhina an'amta alayhim sigambye sirata alladhina olabe era n'empeerezi ennyininyini mba nzanguya kitegeeza n'okuwanvuya kuno kugenda kukola ki kwanguwa naye ng'ekigero kye kimu ngambe wala ddallin speed ate oli agenda empola ajja sirata alladhina an'amta alayhim ghayri lmaghdubi alayhim wala ddallin ogamba ekigero kiba kiwulika bulungi olw'ensonga nti atambula atya atambula mpola nabwe kityo okuwanvuya kwonna tukugeregeranya n'empeerezi nga tusinziira ku supiidi gy'oba otambulira